Mwami Kakooza abadde muntu nga mugumu. Abadde tayagala kulaba nnyo bantu bakaaba kuba mumumanyi mwenna abadde mwami musanyufu. Abasinga mujja kundaba mugambe yi omukyala ng'ono nga takaaba naye Mwami Kakooza abadde tayagala nnyo bantu bakaaba. Abadde ayagala nnyo n'ategeera, ayagala nnyo omuntu n'ategeera ensonga lwaki ekintu kiba kiguddewo ate tukkirize Mukama yatuwa obulamu era yabuggyawo. Abadde n'ebintu biyitirivu nnyo naye mumulaba mu keesi talina kyagenze nakyo. N'olwekyo mbadde mbaga buli omu yenna alina ekintu ewaka ng'osobola okuyamba neibawo kimuwe. Waba okiremera naawe ogenda kireka ku nsi nga ye mumulabawo mu keesi. Amataka g'alina, essente tebalina kye bamuziise nakyo bagenda muziika nakyo. N'olwekyo tuyambagane, tetukkiriza neibawo okubonaabona. Olugamba nti tukuumagane. Mu nnyumba muno mulimu Jjajja Lawrence Yo Kakooza, emmanga eri waliyo Nnaalongo Jenny Nakirya. Njagala mweyongere obbakuuma n'obbagunya. Tetwagala bikome wano mu kufiira. Ekintu kiri kye mwayogeddeko okozi n'ekirala wabaawo njagala tuve wano nga tewali abanja. Wabaawo omuntu yenna abanja Jjajja oba Nnaalongo ajja ntuukirire kuba Kakooza si kyekintu kye yali yagadde. Abantu abo abadde abaagalanye era nga tebamuva ku mumwa buli lunaku. Bajjajja maama kyekintu kyabadde ebaka nga tayogedde. Maama wange ali bulungi, bajjajja bali bulungi, era njagala bakakasa nti bajjajja bajja kusigala bafuna obuyambi babadde bafuna. N'essomero liri mwayogeddeko ngenda kukola buli kisoboka kuba Mwami Kakooza kyeyali yakakasa. Mwana wange make-up wange wali ka make-up kana akapaalo kankola bulungi. Bannange omugenzi ebyokukaaba si bintu bye. Era bwe tuwogerera yagenze mu kwesiima ali mu kibufuba kya Gabulyeri. Wakati yatuuse dda Yesu yabadde amulindiridde kuba munnange Yesu baali balagaana era yagenze okwebbika mu mugga ng'ayagala okusinkana Yesu mu bwangu. Era bwe tuwogerera atudde mu kifuba kya Ibulayimu jjajjaffe. Se byokukaaba si bintu bya mugenzi. Omugenzi yatugaana okukaaba. Mwanange kazi sentinale yali pini ya sentinale ate DTP. Okay. Munnange yes. So mwenna abadde babanja omugenzi ebyomugenzi mugenzi yali tayagala mabanja. Gotagagalira ddala. Simwe mulumidwa okusinga nsi. Mujje ba bebe sasule sente ezo era ngenda kola ng'omugenzi bwe yandikyagadde. Unless otherwise omugenzi yagenze ali mu bikiibwa bingi nnyo yagenze mu kwesiima. Yagenze ali mu kwesiima. Ali mu kifuba kya Ibulayimu jjajjaffe. Mwana Prado we. Ate rito. Mwaji parking kabo. Ebyo nebina kukungaana byonna bidde wali. Kubira ne Uganda police bajje bateekawo obukumisagala muntu asala kikomera kutuuka wabagala okukungubaga tulina kubeera mu kyaliino. Balinanga munswaza mbala. Yes, so munnange omugenzi munnange byamuse yagudde mu kidiba ng'ayagala okutaasa gwe yabadde ataasa omwana n'awonawo ate munnange omugenzi amazzi gamukubye ejjengo ze nalirabye kuba nabadde ku hotel waggulu nabadde skypinga nga ndi live ku TikTok ate ne bampita nagenza okutuuka wansi omwami wange ng'amaze okukola ki okusaabalira okugenda naye twebaza abatuyambye okumunoonya ne mumulaba bwe twogera ali ne Gabulyeri ali mu kwesiima era tetuyinza yaddeko wange kulwokutaano tujja kuba tuddayo Bungereza. So munnage ensonga eyo bitalo nnyo naye mwebale nnyo mwebale Katonda yayagala omwami wange okusinga ffe. Yamwagadde n'ayitira munne yatuwa ate yajjawo. Tetujja kumuvuganya. Yatuwa omwami gwa fati yamunonye tumuwakanye. Tetuyinza kumuwakanya. Battamutte oba yafa nga ze ntuuko ze. Omugole omukazi yalina ebisiraani. Oba baganda b'omugenzi ne mikwano gye nga be baalina omukono mu nfa ye. N'ova e Bulaaya n'ogenda e Uganda n'okuba oba n'okola omukolo ogumenya n'ebitooke n'okuba ebirayiro ne mukyala wo ate n'ofa enkeera ku hanemuunu. Omusajja ono nkuba kyeyo
ow'Ebungereza battamutte oba yafanga ze ntuuko ze. Bannayuganda beebuuza ebibuuzo bingi ku nfa ya nkuba kyeyo Mwami Kakooza eyali abeera Ebungereza. Mwami Kakooza kati omugenzi ono mu kifaananyi yava Ebungereza ng'ayina ssente ze nnyingi ddala, n'agenda e Uganda ng'agenze kukuba mbaga oba kukola birayiro ne mukyala we, era ono gwe mulaba, era ng'alina ne bizinensi ze z'ayagala okutambuzaako. Olwava ku mikolo gy'embaga, olwava mu birayiro, n'asalawo agendeko ne famire ye kye bayita honeymoon bawummulemu, era ng'enkola y'ekifirika. Naye ggwe okkiriza nti nno omwami ono yafa nga ze ntuuko ze? Oba mu bantu bano abaamuli close mwalimu eyamanya nti omwami ono alina omudidi? Oba waliwo omuntu gwe yeesiga nga yabadde alina access ku ssente z'omwami ono? Oba alina omuntu gwe yeesiga okumukolera bizinensi nga Mwami Kakooza bwe yajja mu Uganda oba bwe yagenda mu Uganda, oli n'amanya nti kaweddemu omugagga kazze mu Uganda, ng'eyo ye yali ensulo y'okufa kwe? Ebibuuzo bingi bannayuganda bye beebuuza, naye ng'ate ansa esobola okubeera iye oba nedda ku buli kibuuzo bannayuganda kye beebuuza ku nfa ya Kakooza. Katonda tumusabe atuweere omwoyo gw'omugenzi ekiwummulo eky'emirembe. Bino bigambo byange nga Edi Mezaaya. Oli wa ddembe okubitwala oba obutabitwala. Naye okuva lwe nalaba eggulire lino nga lisaanikidde abantu ab'enjawulo, emikutu egy'enjawulo, aga Katonda mugunateekayo nnyo obudde nnoonyereze ku Mwami Kakooza, era n'enkizuula ng'omwami ono yagenda ne ssente eziwerako, era n'akuba embaga ye ey'ebbeeyi kuba yayita buli muyimbi abatera okuyimba ku mikolo, era buli muntu n'amusasula ssente nga tazeeguya. Omwami ono n'atuuka n'okgenda ku kyalo gy'azaalibwa, n'abeera nti buli muntu yenna abataka bonna babeera satisfied. Kye nazudde omwami ono abadde alinamu ka political ambitions, era mbu ng'asima musingi 2026 guleme kumuleka mabega ng'ayagala kwesimbawo ku bwa memba wa parliament. Abaayi, ekyamuviirako okufa byali bya bufuzi olw'okwagala okugenda mu palamenti, oba yafa enfaaze nga ziri nnomo, oba kwegamba nga ze zaali entuuko ze? Njagala munnayuganda munnange omanye bino. Kituufu waliyo abakazi abalina ebisiraani, kituufu waliyo abasajja abalina ebisiraani. Ng'omusajja bwe yeesowolayo n'agamba ngenda kuwasa Lydia for example, era n'amuwasa, aga Katonda mu ggulu nga bw'atayavuwala asibira mu kkomera oba okufa, oluusi okugwa eddalu. Biyitirivu nnyo ebintu bwe bityo biri ku sayidi y'abakyala ne ku sayidi y'abaami, ate ng'oluusi biva ku bikolwa byaffe ife ng'abantu. Ng'omukyala ono alina be yali asuubizza bagenda okufumbirwa, oba omukyala ono nga tannakwatagana ne Kakooza, ng'alina abaami oba omwami oba omuntu oba abantu be yali akwatagana nabo mu bigambo by'omukwano, nga omukyala ono be yasalawo okugenda ne Kakooza nga bali banyiiga.
oba ng'oli yanyiiga mubiwulira bangi ebibatuukako nti nze naweerera omuwala oyo olwamala okusoma n'agamba sikyamusaana n'afuna ye gw'alowooza agwa mu kiraasi ye. Kati ebintu ebyo bisobola okubeera nga bye byali oba nga bye biri ku mukyalo ono nga bali baanyiiga ne bamubikkulira akabina nti oke katulabe anti baagala kweyagala. Ate era kisoboka okubeera nga abamu ku bagirlfriend b'omugenzi Kakooza oba abawala oba abakazi oba omukazi gwe yali asuubizza okuwasa n'atamuwasa neefuuka disappointment nga bwe yalabye ng'omwami oyo Kakooza oba bwe yalabanga Kakooza yasalawo n'agenda n'ono omukyalo omulala oli n'amubikkulira akabina n'abeerako byamukola n'afuuka embuyaga. Era mulabe bangi be basuula eddalu, mulabe bangi be batta. Musibe musoma amawulire abakazi abawala be basanga eyo nga babattidde ku nguudo. Sometimes bireetebwa ekintu kye bayita disappointment nti edimiza yanonkola ekyo nga mu butuufu wansuubiza okumpasa era ne tukkiriziganya watali nsobi yonna nti oba nkunyiizizza n'osalawo n'ogenda n'omukazi omulala. Ekyo nno kiyinza okuviirako omuntu n'afuna ettima n'akukola ekikyamu. Njagala bannayuganda mulabe abantu bangi be bayiiridde asidi, bangi be batomedde ne bafa, bangi be bakubye amasasi, naye ng'entabwe eva ku kintu kye bayita disappointment. Gundi n'ankola ekyo sibagamba mbu nno ekyo bwe kiri naye nfumiitirizaamu ne neewuunya ekintu bwe kityo. Waliwo ekitakwatagana. Nkiddamu Kakooza bate basemutte ng'era sitati ekinamu mukono obanga waliwo obutakwatagana either mu family oba mu business oba abantu badde bamutambuliddeko ku bintu biri waliwo ekintu kimu. Era nga nennamwandu oteekwa okubeera questionable olw'ensonga nti tosobola kunga nti bbaawo yabadde agenza okukima omwana guwadde ludda wa. Kabadde kawungeezi wabadde. The question is yagenze kurescuinga mwana, yamurescuinza atya omwana n'amuwonya ye n'asigala mu mazzi n'afa. Buwanvu ki obw'amazzi obwo? Kino eno ndowooza yange, eno ndowooza yange ng'omuntu naye family bannannyini musajja ono mutuuzeeko engalabi wansi mwetegereze babawe footage wa hoteeri eyo nga sitali edited mwetegereze bw'anaaba Katonda yamuyise buyisi naturally Mukama mumuze mirembe nemba muwaddemu omukono ogw'enjawulo mulekerawo okutta bannammwe. Nze I believe Kakooza basemutte. Kakooza basse mutte. Naye nabadde mukutta Kakooza kyewakoze kijja kukoddera. Family musooke munoonyereze ku mugole ababuulira omwana we yagedde mu mazzi yabadde luddawa. Era omwana oli bamurescuinze batya ate omusajja n'asigala mu mazzi n'afa. Kuba bwe mba ngenze mu mazzi okuwuga nga rescuinga omuntu nzija naye ne mu handling over. Then bwe yamaze okuhandlinga omwana oba bana bagenze okukimayo omwana no ono bwe yagenze okurescuinga omwana mu mazzi. Who went there to rescue both of them? Nti oba yolwawaddeyo omwana amazzi ne gamutwala ejjengo ne lijja